Mu kitundu kyaffe ekye-17 twalese Pawulo agamba omukulu w'essomero nti mpulira akadde kano omukulu ssebo kompadde ka kitiibwa nnyo ate era kakulu ddala. Kyenva nkwebaza ennyo nnyini ddala. Kino nno kye kitundu kyaffe ekye-18 nga kitandika bwe kiti. Ekigambo kye mpeereddwa okwogerako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo. Mu butuufu tekiyinzika buyinzise kubanga kigazi nnyo. Africa efunye ki mu bugunjufu bwa Bulaaya? Kye kibuuzo. Mpozzi nga sinnaba kwetantala kibuuzo kino, kanjogerere wano nti sikkiriziganya na bantu balowooza nti Africa tebaako na bugunjufu nga bangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obutulaga nga tetusigaddeemu nakakunkuna nti Africa yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka, kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali mu Africa. ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Africa ne basanga mpozzi nga mu bya ssaayansi Africa eri wansiko, baakutulira awo nti Africa talina bugunjufu. Bulaaya yatuwa engoye, So nno era abamu ku ffe twali twambala, era ng'abamu ku bazungu be baali bayita obukunya. Abazungu baaleeta eddiini y'Ekikristaayo, baaleeta okusoma kw'amasomero, baaleeta eddagala ettabule, mpozzi mu ngeri ya ssaayansi. weewaawo baatuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu, abazungu baagezaako awataali buwanguzi okutufuula nga bo. Ebyembi, buli ataasobola kufuuka nga bo yabalibwa nga atali mugunjufu. Era olw'okwagala okutufuula abazungu abaddugavu, abazungu abajja mu Africa baagezaako nnyo okufa ebyo byonna eby'ekiddugavu nga babiyita ebya wansi era ebya Setaani. Ate ne bagulumiza Era ne batukuza ebyabwe. mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekye-18. Tusisinkane ate mu kitundu ekye-19.